Erinnya NAMBAZIIRA SHEEBAH. Era nga ndi muzannyi at the same time the assistant director. Nzannye nga Olga mu Web of Secrets. My character mu Web of Secrets, Olga mukyala mu Web of Secrets ayagala ennyo ate nga ateekamu nnyo so that bamwagala naye ate gy'ateekamu tebamwagala, and she's doing her best okulaba nga ayagalwa newankubadde ng'omwami yamulaga nti no tamuliiko. Olga, ekisooka kya byonna, Olga mukyala wa kyejo nnyo, kale yadde nange nkiinamu naye si kyamaanyi nnyo nga kya Olga. And nze nga Sheebah sisobola kukola bintu bingi nnyo bwe bityo ku musajja atandiiko, sisobola kuyiwawo nnyo mubiri, so kyekyawukana ku Olga nange Sheebah. Siini eyasinga okunyumira mu Web of Secrets ye siini we Liza we yayira makasi ne Belinda amazzi nga bagambye nti no acid. Kale nanyumirwa engeri gye basansabagamu nga balowooza nti no babayiridde acid. It was fun. Nze nga Eddie bintu bingi byenjigidde ku set ya Web of Secrets, nti nali simanyi nti nsobola okukola ebintu mangu kubanga nze ng'omuntu naturally nali sisobola bintu byakupakuka. Ekirala, weesanga ng'olina emirimu mingi egikutunuulidde, olina okuyisiza mu bali, olina okutereeza bano, olina okusetinga wali, anyway bingi. The experience, it has been fun though hectic. Abalabi ba AFROVISION films beesunga ebintu bingi kubanga firimu yaffe ya Web of Secrets erimu okuyigiriza kungi kubanga tuzannya ku bintu ebiri real, ebintu ebigenda maaso mu bulamu bwa bulijjo, so omuntu agiraba n'anyumirwa ate nga at the same time bw'ayiga. Abalabi baffe abalungi aba AFROVISION Films Limited, actually nsooka kubeebaza mwebale kutwagala na kusubscribinga. Kyenyiza okubagamba nti mwe mutuule mukalire, musubscribinge, mulayikinge, musharinge kubanga kino kye tubaleetedde kyanjawula.